Emiranga n'okwazirana byefuzi ekyalo obutawata mu ggombolola y'Ekigando Mubende. Abatuuze abadde bawanika weema ku mukolo gw'embaga amasannyalaze bwe gabakubye mukaga ku bo ne bafiirawo. Okusinza kwabaddewo ekyuma kikonye ku waya y'amasannyalaze, amasannyalaze kwe kubakuba. Abatuuze batubuulidde nti waliwo abantu abalala babiri abaddusiddwa mu ddwaliro nga biwola ttaka so nga n'omugole omusajja Nelson Bitamugaya azirise n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi. Abagenzi kuliko Godwin Asaba w'emyaka 40, Bowazi Byamuka w'emyaka 51, Jordan Ayebazibwe w'emyaka 22, George Walusimbi w'emyaka 19, Ambrose Kakulu w'emyaka 30 ne Innocent Nasamiro w'emyaka 32. Emirambo gyabwe tusanze gibikiddwa weema gye babadde bawanika yennyini. Abantu babadde batitenkanya omukolo nga bakutte ebyuma bya tenti bawanika tenti kati tenti neekwata ku waya z'amasannyalaze waggulu awo. Kati amasannyalaze ne gajjira ku kyuma gakwata ekyuma kyonna tenti yonna neekwata omuliro kati bonna ababaddewo bonna ne bafa. Bamwetabiwe Bidowa chairman wa boda boda ebutawaata ne Kyojo Judani Walu anange bana bato Bowazi. Grace Kichoncho mama wa Innocent Nasasira kati omugenzi atubidde nga badde asigaza omutabani omu yekka. Kibadde kitalo seedi yange kitalo mwana wange afudde wakaana ndekayo ngaze mukukola mu mbaga y'emukwano gwo kati nze mbadde nsigadde waka mu nnimiro kwekunte kati mutabani wange afudde tuuka wano ayi Mukama Katonda ayi Mukama Nasasira njogedde ate asutura tenti nzikona ku masannyalaze waggulu. Abooluganda lwa Nelson Bitamugaya abadde agenda okuwasa batubudde ng'olunaku olw'eggulo bwe banoonya omukyalo okuva mu Ankole ng'olwaliro yebadde embaga. Brother wange Nelson agenda okufuna omukyalo olwaleero abadde awasa ne muganda we taata wange omuto so ffenna tubadde emirimu naate ffe tubadde emirimu emirala ate tuba tuleetula amawulire nti ate banaffe amasannyalaze gaabagobye so kitalo nnyo kitalo ddala. Ssentebe w'eggombolola y'Ekigando Aaron Muzoora agamba aludde ebbanga nga beekubira endulu ku masannyalaze ge bagamba nti gaayisibwa kumpi. Ate waliwo n'abali ku ddwaliro mutuyambe mutuddukirire tusobole ziika abantu baffe y'embaga eyimiridde bambi omugole mwali badde bagattibwa. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Rachel Kawala agambye nti ekitundu musangiddwamu waya z'amasannyalaze enkingirire n'akubiriza abatuuze okwewala ebikolwa nga bino. Tuuse mu kifo kino tusanze nga waliyo waya engattirire ng'abantu abasinga bakola illegal connections mu masannyalaze ng'era tweyongera okukubiriza abantu okwewala ebikolwa eby'okugattirira waya. Emirembe gitwaliddwa mu ggwanika ery'eddwaliro ekkulu ery'e Mubende okwongera okwekebejjebwa.